Yes nkwaniriza akadde kano osibye otya oli otya kwena following Fadi TV gine nkwebaza ne gamba nti wakola kyamaanyi okubanga wa subscribing anonyiga kade entiisa entiisa eri musajja mukulu amanyikiddwa nga Amiru embeera ye si nnungi ebbanga litambulidde musajja atunga ali kundi okuva Becky yakola ki Yamukyaye musajja wattu ensonga tezitambula bulungi kuva nnaku lwakubiri ali kundiri lwakubiri lwakusatu lwakuna lwakutaano ali mu nnaku nnya ali kundiri musajja wattu era mune yavudde nakola ki nakonfaminga n'agamba ati nno munne nga babawo ekimutuuseeko kyonna mumanyi omanya ati nno munnange laavu yamutuusiza ku kino neebuuza ebyaddala ekyamazima omwami ono yadde ayagala Becky naye Becky yagamba nti kyamubeddeko okubanga yawukana ne Amiru nti Amiru waleetawo abazadde be kitiibwa nga bayisanga byonziira nga bayisanga byonziira ate n'ekirala kyabaviddeko ndowooza okubanga baawukana ndowooza nsonga ya ssente ezaalibwa zikolebwa ku restaurant egyo badde baakola kugamba biwanvu naye nga Becky agamba nti kyasinza okubanga kimukulako wano okubanga kimetera okubanga kugamba akola ki ayawukana ne Amiru butaba bazadde b'ekitiibwa Becky bwe yakoze ki bwe yakonfamis naye nga mwongedde okubanga mumusabira musajja wattu kubanga ekyamazima eri olusaba abakakana nga besse n'okwetta olw'omukwano olw'okubakyawa kubalaba ono laavu emulemu mulwaziza eti omukazi Yamukyaye Amir aleka badde atyagala mukazi we naye ensobi gye yakola ey'okubanga munnange ayisa mu bazadde booli amaaso atabawadde katiibwa Becky yagambye gwe sijja kukusonyiwa angende ne Osekajja anaasobola okubanga awa abazadde bange ekitiibwa gwe olabika tojja kukola ki gwolabika tojja kubanga okibawa era ne bakola ki ne baawukana kati ne munnange byemuku ebiriwo akadde kano yongera okubanga ofollowinga Fadi TV tusubscribinga onyige ku kade gamba nti ne comment section weeri awo sooka onteere obubaka mu comment section tuwosigale nga ogifollowinga updates mba nazo each and every single day nkugamba nti yongera okubanga ogifollowinga n'okugyekuumirako ebirala obindekere mbaagala nnyo era mbeebaza nembagamba nti bye mwakola byonna bya kabi byonna bya ttabbu nnyo byonna bya mutawaana okubanga mwasalawo okubanga mukola ki okubanga mufollowinga Fadi TV eki bw'ati Amiru musajja wattu ali ku ndiri ensonga ya mukwano omukazi yamuleseewo baaba naye ng'ate ebintu bya ddala si bya content ng'abasinga bye balowooza bakola video shoot bali mu kuzannya firimu nedda emirundi n'emirundi Becky ebyadda yaliseewo omusenyezi kasanda be Becky nga yenyogera ne gundi ne Sekajja mutegereddewo nti ekyamazima Becky yakoze kiyagenze olunaku olw'eggulo Becky yayanjulidde abaana b'ekitaabwe omupya Sekajja Abudu yabanjulidde kitaabwe omupya era nga ye musajja wattu Amiru ali eri munnange ebimbe byongera kumukuba ali kundiri ali ku macupa obulamu bwe si bulungi okutwaliza awamu agamba Katonda amuyamba aleme kubanga akola ki ayongeramu ekyokwagala okugyawo obulamu bwe kubanga munnange yolusa abamanyi obiteekamu ate akajanja ebyokubanga babakyayi amu ne betta n'okwetta ne byowa obutwa manyi munnange abasinga agamba olaavu eruma nnyo abasinga ze baviirako kubanga betta amu ne baleka nga bawandiisa ebiwandiiko yandedde okubanga netta gundi yankyaye yakoze biki namwegedde yansonyiye amu ne biwanula ku bizimbe mu Kampala basiba biwanula ku bizimbe wali waggulu mu Kampala ebizimbe ebiwanvu nagende n'awanukayo bbu n'agwa n'afa ensonga ya laavu bagenda omusangamu akapapula mu nsawo nga bamukyaye nga wandiisemu akapapula yankyaye agambye okunsonyiwa bikibekire badde njagala bulamu bwange laavu nga yamuviddeko okubanga yetta awo laavu wetuusiza abantu Amiru ye ali ku macupa musajja wattu situation gyalimu si nnungi abali mu America mbatumiddeko ira akakata Saudi Arabia man nammwe abali Uganda ne beebasi nembagamba nti kimwakola kyakabi nnyo okubanga mugifollowing nga bagita Fadi TV
updates mba nazo each and every single day. Gwe just kyolina okukola kiri kimu kyokka ku followinga. Gwe just followinga, subscribinga, nyiga kale. Updates mba nazo each and every single day. Gwe just followinga, commentinga, subscribinga, nyiga kale, likinga, ate oyongere okubanga ogifollowinga. Bagiyita batya? Bagiyita Faadi TV yugi, bamuyita Amiru. Awe tuli musajja watu ali ku ndiri. Mwongere okubanga mumusabira kubanga situation gyalimu yose nnungi okutwaliza awamu. Obulamu bweyongedde okubanga bukaluba ku side ye. Bwongedde okubanga bukaluba ku side ye. Omukazi yaganye okubanga amusonyiwa. Omukazi Becky yagambye nze sijja kukusonyiwa gwe. Sijja kukusonyiwa. Abazadde bange babugoye bayisaamu amaaso. Ate biki twala tugende esente zitukoze oziyombera. Becky yaganye ne restaurant no zetusooka okukalawo gye badde bakola. Ate Amir anasobola okugikubanga agikola mpozi ko nga baleeseyo abakozi abalimu kubanga bagiddukanya. Kakati no buno ali ku ndiri, oli ali muzi anemuunu. Yafunye olulenzi olupya olugoggoofu luseka jabudu. Nange Uganda aya onaawulira naye nga mwongere okubanga mufollowinga KBTV UG, ake RTV Uganda no Faadi TV Faadi UG News, zonna YouTube channel zange temujja kubanga mwegisa kubanga munange mba n'ebyakabi ku YouTube channel ezo zonna. Just kyolina okola kikimu kyokka kuzifollowinga. Bw'onaazifollowinga ojja kuba munaye tewejjusa ebyakabi ojja kuba obifuna mu follow swing. Mwongere kubanga musabira Amiru asobola kubanga